Alright, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gyesinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Olunaku lubadde bwe lutyo lwa Kinnyikaggube eno ewaffe mu Uganda, nga tuli mu ssaawa ez'ekawungeezi nga obimanyi. Gwali eyo simanyi wammwe oba yonna gy'osinzira okutuwuliriza oli mu kontinenti ki oba oli mu nsi ki, ffe eno ewaffe obudde bwe butyo bwa Kinnyikaggube. Mbalamusizaako nnyo mwenna abawuliriza ku Yugi Update TV. Embeera egenda mu maaso mu mayengo g'ebyobufuzi wano eggwanga laffe mu Uganda, buli muntu agenda mu maaso n'okuba nga abuusabuusa ekigenda mu maaso, naddala ebyo ebikolwa ebigenda mu maaso n'okukolebwa gavumenti yaffe eri mu buyinza, naddala ng'ebikolera kuba opposition ku ludda oluvuganya yo kennyininyini. Kubanga jjukira nti nno gavumenti eno yateekawo constitution ng'enambika bulungi nnyo ng'ewa n'omwaganya ebibiina byonna ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bisobole okuba nga bivuganya mu kalulu ewatali wadde kiremya wadde n'akamu, olw'okukuuma demokulasiya w'eggwanga Uganda ssaako n'okukuuma amateeka ne constitution ogiprotectinga. Naye bye tulaba ensangi zino bitwewuunyisa. Ensonga zirabika okuba nga baazikwatakwatamu dda era nga constitution y'eggwanga yattu Uganda yattattanyizibwa dda olw'ebikolwa ebigenda mu maaso ne gavumenti eri mu buyinza, ate nga yo yennyininyini yateekawo ssimateeka ono okulaba ng'eggwanga ligobererwa so n'ebibiina by'obufuzi bibeere nga bigoberera amateeka ago. Kati ng'ovudde ku ekyo okutwalako ku sayidi endala, gavumenti yennyini yasetinga constitution, ebitongole naddala bino ebikuumaddembe eby'amagye ne bateekawo articles ezikugira militants yenna yenna ow'amagye yenna yenna okwenyigira mu byobufuzi ng'ate akyali mu office ey'amagye, ekyo constitution n'ekirejectinga. Naye wano tulaba nga ab'amagye oba ab'ebitongole ebikuumaddembe beesowoddeyo nnyo nga bakyali ne mu yunifoomu zaabwe nga bajja bengejinga mu byobufuzi, ekintu ekitatanye constitution ne demokulasiya wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ate abantu abo ne watabaawo abavunaana, wabula ne bagenda mu maaso n'okukangakanga n'okutiisatiisa abagezaako bakangavula nga babavunaana. Olw'okuba nti balina amaanyi ag'enkunala ne cabinets ze baateekawo kubanga zibavunaana tezisobodde wadde kubayinza, era ekyo kikulaga engeri constitution ssemateeka gy'atafutwamu wano ewaffe mu Uganda nti yaseebengerera dda. Kaakati ekyo ng'okitadde ku bbali nga tugenda mu kalulu ka 2026 buli lwe tuba tugenda mu general election wabeerayo ebikolwa eby'entiisa nga woolaba eby'okubuzaawo abantu, kuwamba, kusiba abantu, kubapaatikako misango. Kati jjojjuzi nga bwe mwalabye Dr. Kizza Besigye nga bamutaddeko essango ery'okuba nga yakwatibwa mbu ng'akukuse emmundu e Nairobi, ne bamuteekako ogw'okukusa emmundu ssaako n'ogw'obutujju mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nga jjukira bamukwatira mu kibuga Nairobi whereby nga jurisdictions ez'amagye ga UPDF abamukwata tezikolerayo eri, naye baasobola okuwaguza ne bagenda ne bamukwatirayo. Ne ssaawa kaakati ali detained, yasooka kuwozesebwa mu kkooti y'amagye ate nga civilian tekikkirizibwa kubanga ssemateeka agamba military courts tezirina experience zimala naba experts kuwozesa nakuumira ba civilian mu makooti gaabwe oba mu custody zaabwe. Kaakati nga bwe tugenda mu mwaka gwa 2026 ebintu ng'ebyo buli wabaawo okulonda bigenda mu maaso n'okubaawo nga byeyongera mu gavumenti eri mu bantu, entiisa, okuwamba, okuttibwa. Kati nga kiwalabye wano mu by-elections Kawempe North ebikolwa ebyabaddewo nga ekitongole ekya Electoral Commission tekiweereddwa mwaganya kugenda mu maaso naku expressinga naku exercisinga engeri ki gye kiina ku activatingiramu mateeka gaabwe, wabula ne badeployinga amagye aga jeti ebitongole ebikuumaddembe ne bigenda mu maaso ne bigenda n'ebibeera nga bye bivunaanyizibwako ku ki ekigenda mu maaso mu kalulu mu kulonda ekintu ekitabeerangawo mu ggwanga lyadde n'erimu n'akatono. Kakati
tulaba nga gavumenti eno yemu mwami Secretary General David Louis Rubongeya wabadde ayogera ku kitebe kya National Unity Platform alaze konsaani ye ng'agenda maaso n'okuvunaana n'okulumiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni ogw'okukwata emmundu ebisi n'abisiga mu ofiisi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu President wa National Unity Platform okusobola okulaba nga bamupaatiikako emisango saako n'okumukangavula n'okumuwamba ng'ekigendererwa kyamulemesa kugenda kutuuka mu kalulu ka 2026. Ebyo bikola weebityo bizze bibaawo era muze mbiraba. Era Secretary General ono ayongera maaso n'okulumiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ne ba military officers okugenda maaso n'okusiga military equipments mu office zaabwe saako ne ku kitebe kyabwe okusobola okulaba nga babalumika emisango basobole okuba nga babajja mu lwokaano. So nga akalulu kaategekebwa nga buli muntu alina okuvuganya. Oyo yeewulira eryanyi ng'asobola okuvuganya alina okujja asobola okuba nga avuganya ku ekyo ekifo ky'aba ayagadde okuvuganya. Oli ku UG Updates TV nyongera okujjukiza kosinzira okuba nga otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano wabula gwagala otweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko muganda wange osobola okuba nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwenna mbalamusizzaako nnyo mumbeezezaawo amayengo ga channel eno ate mmwe abajja mu comment section ne muteekawo endowooza yammwe mmwe nnyagala obbangirizaako era mbebaza akensusso nti mukola kyamaanyi nnyo naddala mu abasharinga omukutu guno. Kakati ebyo nga yembikuwadde obiraba tugenda mu mwaka gwa 2026 twolekera kalulu twagala buli muntu yeebereremu mwewale ebikola ng'ebyo bye mbagambyeko mubeere beegendereza be vigilant bakalabalaba kubanga ensobi emu gy'okola wano yanditulemesa okuba nga tugenda mu kalulu ka 2026. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV mweraba.